Okay, tukwebaza gwe wenna atulindirira no bango sobola okutugumikiza no ganti lubaluse wabwe bezze ebetuse. Onako lwa leero nze Ajie Samuels tukomyo nate sobola kuyita mu nsonga ezimu obendala ezitambudde mu ggwanga. Tukwebaza mwenna aba subscribe nze wiki eyo newedde tusimira ddala. Mwenna namwe ba commentinze tubirabide ddala waka mumulaba. Mwe buli muntu wa commenting omanya nti waka alabibwa. Onako lwayo ndine muganda wange Mustafa nga bulijjo Bukenya Mustafa tugenda kubatuwa yamu naye kimu ku bibiri tulabate kitambula. So okongera okwebaza abalabi baffe timwe bale tugoberera ku YouTube, ku TikTok, sakone ku Facebook. Abalabi abalungi naga buli program tujja kubatumirako abo abenkizo abasobola okubanga batugoberera ne batukomentingako. Bwe mbasi kutumidde osobola okuwandiika sobola okubanga erinnya tuliyisaawo oba olyawo program si ya kutumira oba olyawo netso okubanga tulebaza mama Imamu big up tukwebaza okubanga otulaba agamba ki Bernard Mwanga nawe tongera okwebaza abatekamu luyimba Mustafa sokondike malo okugulawo ali program onoti abaga abasaba oluyimba lwe baagala abatekamu esimbi ye is a media banono nga basangibwa wali ku shopping center Matuga bakola ki bakola ku byabifaananyi gena ku bifaananyi baby shower batambula n'okutambula ne bajja wakewo wobagadde wona ku gardens ezenjawulo nga bola ba Summit Gardens basobola okujja ne bakubira ebifaananyi aba is a media batukirire basobola okubanga bakuweereza mu mpereza ennungi bakwata emikolo ng'okwanjula embaga birthday parties ne graduation. Sijja kubalwisayo kamba Mustafa asobola okubanga abeyanjulira ate tusobola okubanga tweyongerayo. Mustafa tusanyiza okulakuluma balwise basebo nange sebo bane tubeeraza mwenna abatuwuliriza abatulaba abasubscribinga abakola ki buli omu kyakola tweyanziza nnyo olaba nga bakoze ekimala ate twabatumaki etira je twabatuma big up Azua eno nga ali wali Dubai we bale kubanga nti otubeerera muno so kubanga otugoberera mu ngoberera entufu tutandikira wa Mustafa sebo owekitibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo nawera abayimbi bano wamango banawera enyimba zaabwe okubibwa ku mikutu gya Buganda okuli ogwa Telefaina sakone CBS nga ki lwaki aziwera yategeza nti enyimba ze bayimba zirimu ebigambo ebisongovu ate nga okusomozebwa kwe tulina mu ggwanga nti okuva mu mutimbagano bwe gwajja nti buli kyoteeka ku mutimbagano okuvaayo lutalo kibeerayo ebbanga lyonna n'abaana baffe n'abazzukulu bali kisangayo Gravity omutujju wamu ne Lipazo mu ngeri y'emu aba yakabawera abaami aba babiri era ne bavaayo ne basooka ne bamuddiza kye tuyita backfire wabula ebwazibidde nga Lipazo agenze akiise embuga agere okubanga yeetonda okuba omukulu yakoze eki tiyamusanzeyo wekitibwa Katikkiro netufane ba YouTube abamu n'abantu abalaba analyst abenjawulo nga bawolereza Gravity abamu tebawulereza n'ekibiina ekikulirwa Ragadi wamu ne Fiina nabo ne bavaayo ki katabira bakita kiyeni UNCC nakyo nekivaayo nekigaana enyimba zino kigaane ba promoter kubanga bawagira oba bapangisa bayalinga abayimbi bano mu festivals zigenda okubanga zitambula ebivulu bawerebwe oluze ensonga enerietya okusooka Katikkiro okuwera ennyimba ku radio ya Buganda tewali kituufu ku radio wade alina authority ekola ki ewera bwabanga bawemula okubanga Buganda ebunanyini lulimi ebalitaamininga ani ayogedde ekiri obusiini ani ayogedde ekitali so aba basazeewo ne bagamba nti ennyimba zaabwe mbi of course mbi kubanga bano balina enkozesa y'olulimi Oluganda batulungamya nti kino kiri bwe kiti nti luno Oluganda kino ekigambo ky'Oluganda kituufu kino kituufu kino kirina okukozesebwa kino kikozesebwa wa kali mukulu
ani Mukasa mukulu Yasin ate kyabadde asusa kyeyasembezaayo ekibuli kyabadde asusa okulaga kyabadde agenderako paka Lili Puzzle yabadde ku live n'agamba gwe nkulage sad story yange talina sad story abantu balina ennaku oyo naye yeesiimye alina ne baagigamba eri abalina ennaku nga talina gwagigamba abantu gye balinga oli alina ennaku nga talina nagwaginyumiza ye yeesiimye najja ne ku ssimu bw'ati n'atandika okwerekodinga balina sad story nanyonyola sad story ne bamuteekamu n'eddata balabe sad story egyo annyonnyola so nze ekyokuwera ennyimba nkiwagira but ani aweze ennyimba konsaani yange nze weeri nti leadership si kutula mu ntebe n'okola ki n'olagira nga bafiina bye bakola ate fiina masanyalaze si ye muntu n'omutuufu ow'okuwera ennyimba ez'obuwemu lwaki oyo yatuzinira amazina ye akakasa yazinanga amazina n'ayawula yagaziniranga mu Gomesi ati yalinga yayambadde empali kiki otegeeza okwambala empali ng'obutiiti buli bweru amakundi gali bweru oyo abadde talina yadde obuyinza obujja nti ajje kukikwatagana ku mpisa awo yandize ebbali fiina bale mulimu ebintu nga you should lie low like an envelope kali ofina ku byempisa should lie low like an envelope ye n'asirika balala boogere kubanga baba ayagala nnyo empisa mu Buganda yabulabye kati nga atuuse emyaka gy'obwannabbi ne poliisi no yavudde neewera anti poliisi ekolera ku influence y'abafiina ne balagadi kati saawa zino fiina nga atuuse emyaka gy'obwannabbi walabye ati n'abaana emyaka gy'obwannabbi yegirwa anti kasi toyingira 4th floor oba otuuse emyaka gy'obwannabbi kati fiina kati wano walabira ati empisa zirina okuba mu bantu ye yawemulanga n'azina amazina ge yagazinyanga mu Gomesi ng'abaana baakula abaaliwo ebiseera ebyo kati akasiza ku nti abaaluno bagula tebawemula tebajja kukula Mustafa tuleke oyina abaana mbayina bulungi abaana basowuliza oluyimba lwa Gravity luno olusembyeyo tebasobola ennyimba mbi naye ani aziweze omwana waafunyanga olubuto ku lujja osooka n'okkiriza nti olubuto lwakoze eki alufunye n'otandika alufunye mwani tegedde kati okuwera ennyimba zombi zabuwemu naye ani aziwera waliwo aziwera nga yo olaba alina mu muzannyo oyo byempisa tebimukwatako nti bisimaye abazina bakola batya abayimba yasitamire benseeno emyaka emeka akasaati ati nemano ebalituuse emyaka gye gyobwannabbi tebandirifoomiize Gravity yaweze musiru agenda awerera ewaabwe yaweze okukola ki abiyimbe mu lulimi lwabwe Gravity lwaki atabimba mu Luganda wakwera music wa Uganda wa kisiru abazungu balina kibayita mastering nti olimba producer amala oddukola bajja ne balumasteringa abalala bataliye kati awo tusinga otuwulirira nti limba lufulume lwakweno twagala production y'amangu abazungu olimba lufulumya n'emyaka 3 nga bakyali ku luyimba olwo lumu bagamba nti Fire Lutayo omugenzi Bongole yafulumya ennyimba za Christmas emyaka 3 kwena yes abayimba ng'akyazeetegereza kivola zikubye emyaka lyonna balina kibayita mastering ogyeko production bamalimba ne balutwala ne balumastering naye wano mu Uganda tekiriiwo nti baagala omuyimbi wagenda wa producer olimba ne lutwala n'omwezi bayinza n'okulwanira mu studio nga muganga terujja engumi eyinza n'okuvugira mu studio olimba luluddeyo omuwandiisi wange Katabira aga naye amanyi zibanja olimba nga terujja ennyumba bagala lukuwe mu nnaku 3 lubenga omuyimbi balukoze eki so bano kiki bandikoze wakati Lili Puzzle twamulabye ng'ali wa Emmenga akiisa embuga agamba ayagala okulaba Katikkiro bo bakakasiza ddala mitwe gyabwe temulimu kuyiya kw'amagezi kyebatugamba sikitegedde Lili Puzzle ne munne Wabwiyi wani yani Wabweri Wabwiyi bo bakakasiza ddala mitwe gyabwe temulimu bintu by'amagezi ndaba balemedde nnyo ku byebusiru bakakasa nti mu mitwe gyabwe temulimu by'amagezi bayinza kuyiiya nga tebawemudde kuba ebyo kyebakola balaga nti baweddeyo bo ati waabwe ali kuwemula batuuse we bakoma yesu aba tebawemudde bazze mu kyalo kyebagezaako okutegeeza nti wasinga abatugaana okuwemula
kuyimba kwaffe kuba kukoze eki kuba gwe oŋŋamba omanyi ensi eba bweri ensi erimu abantu kati gundi generation zigenda zikyuka abantu baagala nnyo ebintu ebyekisiro babiwa nnyo obudde naye kati okoze ekyo bibajjako nti bana bafuula abakulembera abayimbi lwaki oluyimba olulinda n'otuuka mu gundi mu saturation nga luli mu bantu n'otuuka odduwera lwaki tolukwatira wali otegeera nti oluyimba lukwatire wali lwaki olinda lujje mu saturation mu bantu kati wogaana gundi lirupazo okuperforming olida abaana baluyina ku masimu kyoyagala okugamba federation zino tebalina mulamwa omuntu yenna obukulembeze siko kuwa instructions ng'oli mu katebe ko weewuuba olinako badde ogamba nti buli nemuweera kati ennyimba zino nemuweera bano abayimbi ng'ate abaana baziina ku masimu oba tolina kyokoze kubanga kankubuulire bw'oba nga abajamaika bakyakuba muno abamerika nga bakuba beeyambudde audience bano gye bawemuliramu nezo ennyimba z'abajamaika gyezikolaki gyezibeeramu ennyimba waliwo ennyimba ez'abajamaika nga toliwulirako ku leediyo naye nga ate mu mabaalu kuba n'okusinga z'owulira ku leediyo ezo waliwo kino tisinze nti kati bw'oba okyakkiriza bano basenga abawemula abawemulira ku mastage basenga ne bategeka ekivvulu n'abawemulira ku bastage abamu bagongwinga biyoni ne batekamu n'actions okitegeera nti ebiba tebabiraba kyesinga okwewuunya bana ababakulira nti Musafa agamba nti bw'oba okyalaba basenga nga mukyabategeka bakyabategeka ku mikolo ibabira kuno ku masimu nga yawemuliddeyo Masaka nawemulire Rakai nawemulirawa abamu bagongwinga biyoni batekamu n'actions okitegeera kakati abo bonna bonna tebabakola ki tebabalaba abantu bakyalaba ebimansulo mu ggwanga muno funa obudde nkutwale ebimansulo bikyali mu ggwanga Uganda nze nkutidde kati woba otandise nga kyampisa ate funa abantu abalala abagiwaako adiisi z'empisa sawa bafiina kati olunaku kweno issue bairayo na sideline nzeeko ne full figure full figure alina program gye yakoze ku soroti nga ndaba alizo naye nga abana abantu bategeera baleka bagaana bugaanyi lidako ku luno wasaidizeeko ne full figure namukwatagana namwire nga kitegeeza ono omukazi ategeera agaana bugaanyi atunyoma bunyoomi anyoma bunyomi kolaki okutegeera ebintu byonna byadde ayogera nga bituufu yes nti omutoto lwa butuuzi mu ofiisi nogaba omuntu nti jjayo oluyimba okitegeera atutuusa awo nga gwoliriddawa mugoberereeko mu production kyatugamba abadde bweru tabaddeemu oluyimba yatomedde lutomere kyajjajje ezimba zonna zikubye naye mwama otonto otudde mu ofiisi mu katebe akeewuuba oti nogamba waliwo yagamba waliwo ne concert eya gravity yaliwo bagita batya kwepiica tewali yanyega tewali ebintu bonna bali awo bo balowooza obukulembeze nti bwakutula mu katebe kukola ki kati omuntu mugambirewo ng'oluyimba alikyali mu production nti no ono content tajja kusuutinga mu society yaffe okay abalayi ba Lubasawa TV tubebaza tutambula ku nsonga ne Mustafa tuyitamu mpola nga tulaba biki ebyetagoterezaamu na biki byobadde tomanya ate ne tubikutegeeza mpola ne ba analyst betera okukyaza wano ku Lubasawa TV Mustafa basajja mivulo mumanyi musajja wa NRM nnyo yavuddeyo n'agamba bannange NRM tebawa ssente nga baba bakubira akadingidi kyokka ng'ekisinga okunyiiza yatuuse n'okugamba nti emmotoka ye eggwamu n'amafuta omupiira ne giggwako kyokka ng'akubira NRM akadingidi mbu neewali ebikyamu ye n'ayonjaawo n'asiimulawo n'amazzi ne walungiwa naye nga tebamuwadde ensimbi wabula be baziwadde bo tebamanyi kukuuta kadingidi yani yamusa kadingidi eyamusaako yamugamba agenda kukolera ssente mmeka eyamuteeka mu NRM atandika akadingidi kyeki nti oba boogerera ye mwogezi we NRM alabika abasajja abo bansobe bakaddiwo bakiki emitwe basikadde kubongo ne bubulira ddala utategeera
eje emyaka mingi omusajja nze nkuze mumulya ku radio alemye kabozi tebamusasula nga yakolanga oyo sala kyakaanira musaala n'omuntu bwaba akoze ayina osasulwa mu staff lwaki bakola watali contract awatali kiwandiiko kyonna bagende mu kkooti bwabire NRM ate bagira pa mawulire omulimu yagubawera mu mawulire ebisajjasajja ebyo gavumenti byegenda yeesibako bitategeera kyogamba omusajja ono talina kubanja abanjani naye gwe tomuwulira nga ayina akadingidi kakuuta kaki yasoma ki ekyo kyakuutira akadingidi mungawwa mu byanfuna mu byaki wakuutira akadingidi ebyo bifuna kasiimu adde waka kyogamba ayina emyaka emeka oyo musajja nze nga namwita omusajja nga bakaddiye laba ffe tukaddiye musafu yina emyaka emeka ngenda mu 5 kati owakana ate bagamba nti nkuze mukuli abasajja mivule nga ate agenda mu 9 okitegeera nti akuutira akadingi bo basalawo kubanjiza mu kamera emirimu bagifunira mu kamera ndaye baba bafuna emiwano omweni ale mu babewaana yerere tumaze ate dakiika y'emu nti ate tebatusasula alekerawo okukola oba kyobera batakusasula agenda akolera ennuupu agenda akolera ennuupu bw'aba alaba NRM temusasula ajja akolera ennuupu omusomesa abeera ku ssomero nga tetusasula akyusa essomero tavumirira ate lino sokoddeba omusomesa bw'abeera ku ssomero nga terimusasula alivaako buvi n'agenda kuddala atandika ate divumirira kuba libaako ate berisasula ng'olowooza libaawo litya nga terisasula era olaba tebakusasudde omanya valiyo ntono onoonya bunoonya ekiziiti lwakuba bo tebategeera bw'olaba nga tebakola ki nga tebakusasula omanya valiyo ekoze ekyekendedde noonya ekiziiti onoonyeko ewalala naye olwokuba NRM yesoba emirimu nga tebalina mpapula ne bagyezingako idako NRM yesoba okola ki ate wotatasomanya bawe bayinza obbawo omulimu NRM ogambye yesoba emirimu abatasoma kyova abagyezingako kati omanyi ne lwaki olima NRM bw'oboogera totwala lupapula kati awo beewa bannawomerwa emboona kakati kankubuuze waliyo permanent secretary asobola okujja mu kamera nti abanja akisoboka kyogamba abakuta akadigiri be bajja mu kamera abo kuba ku mikolo bakuŋŋaanyibwa amasuwaani okitegeera abo tuba ku mukolo bakuŋŋaanya amasuwaani toyinza nasanga prime minister nti ase mwaze bane ndi bubi nti tebansasula kozi gavumenti webekuwa omulimu egana nti ogenda kukolera ssente weziti ofuna amafuta wegati ofuna ssente medico kiki byonna nga biwandiike okitegeera era olaba tebabikuwandiisizza manya toli wathe oli buloka waabwe okolera wano kabalaza kali ofiisi eririddawo akadingiri mwakakuutira ngenda nnoonyereze munnaye ginoonyerezeeko etudde wano mbuli ofiisi y'abasajja mivule weeri okay Mustafa bwe tuddako katono wali eri mu bapazo abantu bano ababadde bawolereza pazo bakyasobola okwogera kati abadde bagaa nti pazo mutuufu okuyomba pazo talina gwayombesa naye nze konsaani yange weeri abavuka bawemula kyo kituufu naye konsaani yange weeri baani bano ababagambako bano ate ennyimba ezo ziraba olwakuba nti bano tebali organized basobola nozima airplay nezibeere mu background naye nga zikuba kati waliwo ennyimba nga waliwo omuyimbi gwe bayita Giyani alina olimba bayita Hash lwapolochinga si 70 million almost video yalinga abali mu buliri luli myaka kati mukaaga lwapolochinga 70 million ku YouTube naye wali oluwuliddeko lugenda mu 70 million abalulabi naye wali oluwuliddeko ku radio nti kitegeeza nti wano tewali omuntu asobola okufulumya oluyimba lwaki ez'amakulu bazima airplay twabanga oluyimba lw'amakulu nga tulina airplay kituufu
ngate olajana na olajana olwana n'obubanyi n'ogenda mu bapresenta bamusikisho n'obasaba busabe nenga oluyimba lulungi nenga luzanyi mulimu ne radio ba TV zosanga zibona okuba ennyimba z'abasebata ninga paka bazigamba noziga tujalinda akadonka mu lwalituuka nga babawayo n'ennaku nti mumuli lwa Sunday sawa za mwemu ng'abantu babongoose akati kye balina okukola mulimu n'ennyimba ennungi gamba ze bakuba ekiro ate nga twebase kali bana bakulu kye balina okukola abeefuula bafiina abakola bakunamira ensaabo yaze embeewunya n'obbeewunya olowooza music industry yinza terera etya anti omuntu asobola okukola oluyimba ne bagamba nti oluyimba luno tulugenda ku gundi kuweevuzi zonna naye nga ate gye luli abaagala ku YouTube balunone abaagala balukole ki okitegeera kuba gwe njala kyoba omanyi okutegeera nti ennyimba z'Abajamaika eza America tebazikuba ku radio niyo zisinga views ku gundi ku internet kati abaana abeefuula abategeera bafiina olinza oluyimba lufulumye mu baana kati abaana waliyo n'aluyimba n'alumalayo ogenda dumusangula mu bwongo neewunya entegeera y'abantu abo oluyimba olumaze luzze mu bantu luvuze almost fire ndate kati oluyitayo ogenda duyita mu mitwe gy'abantu kubanga n'abaana abaluyimbe wakati bagenda mu bivulu gweweebuze balujjawa kwegagwe omuyimbi ne bona owera pazo mu kivu olwedda ate gyeluyina mu mutwe n'aluyina ku flash ogenda mukola otya kubanga yamulaye nga atudde wali mu katebe ke maagira ati simanyi temuddamu kwenda ku bivulu batagenda ku bivulu ne bagundi abategesi b'ebivulu nabo ne bagamba abapromota bagamba nti tugenda baki bulijjo baliriddawa bulijjo tebategeera nti ensi yaabwe bajagala bab'ebivulu oba bategeera ddi alonda abayamba abawa amagezi nera abakaddiye ono ye fiina amaze tuuka mu myaka gya bwannabbi omanyi myaka gyo bwannabbi kasita omuntu ayingira ku fulo abayingidde emyaka gyo bwannabbi mboolwa aba awulira ensonyi kubanga agambye nti abaana generation yewe yakunamiranga tewabanga generation etandise kati ku mulembe gw'abano era akakasizza ati anti kati ku luno kikositinga nnyo abaana okusinga yewe yabakunamiranga oyo fiina bamulanga nga tebamulanga kuyimba naye nga balanga mazina ge okitegeera gana agempere yagaziniyanga mu Gomesi waliwo abantu amalinga ku nsonga ezimu lwakuba baddugavu tetwetegeka kati mabega emyaka nga 15 teyalowooza nti aliba kino kyali leero nti omuntu osobola okwetegeka saa zino n'otakola bintu bikyamu nomanyi nti muddate nyinza ofuuka prime minister kati muno mu Africa tekiriwo tugwira bugwizi ekimu kikutomera butomezi oyo kati byayogera kati era so byogera myaka 15 mabega okay kati ennyimba nkitegeera ennyimba bazikole batya baziwere bazireke kati ennyimba kati okuzwa n'okuzireka tikikyalina makulu kuba abaana baziina muntu waliwo n'osobola okuteekaawo n'aluyimba n'alumalako oyogenda kweta dasita omusangule mu bwongo ennyimba balina zikwate wali ku production lwakuba tebalina budde bo balowooza nti okutuula muko n'owa directive bwe bukulembeze obukulembeze bugoyinga beyond okay tubeebaza mwenna abatugobera ku Lubalusewa TV tusiimira nno ddala abasubscribers tubeetaagira ddala abakomentinga mwebale tusiima byonna bingi bye mututuma naye ng'ebimu twetaagamu sapoti yammwe tuba tetujja bisobola nga tuli feka so tubeebaza mwenna abasobola okuba nga muli eno ku TikTok ate bwe muvaayo ne muddako ku YouTube bwe muvaayo mugenda ku Facebook musobola okuba nga mugobera programu zaffe zonna ze tubateerayo nakola tulinde Mustafa tuyita mu mboozi ezimu ezikutte Mustafa bannayuganda abali mu ggwanga lya Syria mu ggwanga lya Syria bawanjagidde gavumenti okusobola okubayamba basobole okuvaayo Syria omanye ekiriyo president yadusiddwe emisinde batugenda twogerera ali mu Moscow Russia yeebase ne mukyala we nalabyeko katambi wakatuufu nga omwana we bamuhangiza waggulu sima bakituufu naye nakalabyeko naye simanyi validite yaako so olowooza ate gavumenti yavuddeyo lega nti abantu bano tebategeera ekisooka tebamanyi nti gye bali bulijjo oba bagenda mu bumenyi bw'amateeka osaba Uganda bakoze batya okubanga bayambibwa jjukira nti ya America omuntu wayo ogu basooka kostinga billions 2
eza dola omuntu oyo asurviving bw'aba alina waali n'oba agudde mu kinnya bannayuganda banooza abakoze batya oba gavumenti ekoze etya okulaba nga bannayuganda bano bavaayo Amerika gyogerageranyizaako ndala kale otudde okutta akasango kageraganyiriza ku ssekkokko okutta akasango n'okagerageranya ku ssekkokko akasange kana akanyonyi kano kati okagerageranya ku ssekkokko kati ani kasange Uganda omanyi ekizibu kya Afrika tutya nnyo okuyita mu mateeka ate nga amateeka oluusi gakostinga nno kitono kati ogenze mu nsi tewali akumanyi tewali ategedde okitegeera byonna nebibadde oyagala okufuna byonna bifu kati byonna byomu kyeyali abala kikoze eki kigaanyi kyetaaga nnyo ebintu oba naddala ng'ofuluma ensi oyite mu mateeka okitegeera kati gavumenti kyekyo kyeggana yo tekola ki tebamanyi naye nga tenaye oludde bweyogera bweti ebaki ebantuufu nti abantu babasimagolinga nebabayingiza mu nsi naye ate n'abantu bayige nti waliwo ensi wadde bakusimagolinze batya waliwo ensi zooteerijjako ezo ensi eziri awo mu bawalabu tezetaaga kwerijjako era yo gavumenti kigenda kiba kizibu nnyo gimatiza okubayamba okubajjayo abaigana kuyamba bebuduuda anagibeerako gimatiza yesibe 3-2 ntono nti ebajjeyo lindako bannayuganda bali Syria omuntu anamatiza gavumenti obajjayo simanyi na gyanaava olaba igana kuyaba baliko bataliko passport anajerijjako gimatiza yesibe 3 kwega abaliyo ku lwa Katonda kale abebulambuli bakafuna mmeka baliko passport baliko embase atolo bana baliko abakolera ku simu besibe 3 ne government eyina maanya okusobola kugenda ne yogera ne government eri ne gaba ne mutwa abantu baffe tewali kitasoboka ne abakozi baayo office za Uganda za ensi za Africa zikusobera buli muntu agituulamu ye kasitatuula mu ntebe n'atula bati ku kisengo obwongo nga bukoma dam ogambye otya government za Africa buli muntu goba office bwagituulamu bwati mu ntebe bwatuna bwati amaaso ngatomera ekisenge obwongo buba bukomye ng'ali mu office bwatuna bwati n'alaba ekisenge obwongo buba bukomye awo tebuyitamu kulowooza walala kati gwe finali badde atula mu office nawe directive nti bajjeyo oluyimba nga lwafuluma alaba ali mu Uganda kyali badde kisoboka luzannya alaba mpozi nga ganto luyaluweze yategedde Oluganda kye lutegeeza okitegeera gavumenti za Africa zonna omuntu kasitatu bwati mu ntebe bwati neewuuba amaaso ge gatunda bwe kati so abakulembeze balina okuyiga. They should learn how to reason beyond their vision. There are moments when you need to reason beyond your vision. Naye mwana mu Africa tekiriwo. Oli kasitatu bwati mu office bakiwedde. Gwe neewunya gwe fina masanyaza atuula atya mu ntebe bwati. Naga nti basikeyo ennyimba. Bazisike wa. Nezire no ku ma computers zonna mu bazi blacklisting. Oba manyi kigawo blacklist ekitegeeza. Kubanza tani najja ku simu yange naye kyalo downloading era. Kuba kiba kitegeeza tozuwera. Katonda abasaka. Kwega Mustafa abana Uganda bali Syria. Basigale ku bwa Katonda. Moya Katonda ate bagenda yo kulwani. Bagenda yo ku government. Bagenda yo kulwabwe siwe kiri. Kati omuntu anenda okumatiza government ebayambe yetegeke. Naye si kyangu. Bine bisajja bine bivubuka vubuka tebikola research osobola okuwemula nenge bigambo bibiseeko munnange senga bakwata obudde abafina mugero abefuula bategeera ngale ku busiru kwe batudde kubanga yatuwemula ebbanga n'atusitamira n'akola atya omuntu asookera ku maca n'ayimba oluyimba naye baluwuliza namuga nti tufune ekigambo ekinaabikka kino kubanga mu luyimba lwa puzzle enkudi yokka kyekivugamu kali senga abafuula abategeera balagadi bafina ku busiru bwawe tebasobola kufuna research kukola research uganti ekigambo kino katubikako ne kino ng'oluyimba terunnafuluma mbw abayimbi baba bagaana babeera eri mu production bagamba anti kati lwaki babagaana ziwera bwe baba balina amaanyi agaziwera kitegeeza balina n'amaanyi agaziwuliriza balimba
kubanga osobola okutwira mugamba nti final limbalo lirupazo lulibweru nebweru naye ekigambo kino tubikyuseemu tutya tufune ekigambo tukibikkeko lulimbalo lufulume simple naye yalina olima lufulume nelutuuka mu baana baffe newano ku simu tukyaludamu ne odinga lugenze ku intaneti bonna ate baluwere ekivulu kyekiwuliriza oluyimba omugaano ogenda mu kivulu oba oganye bawuliriza ekivulu kibamu abantu bameka 1000 wano wakadamu n'odinga abantu bameka basajja baabo oyo final bamujjako yadisi yebyempisa bayige ate kiyigiriza abazadde bonna omwana we kyanabeera kitegeke bireke bagwa kati emyaka 15 kati yategeera nti ebigabo byayogera kati yatasobola byogera wallahi yatasobola kuba ali element ajja kuba mukulembeze nefe mu Africa bikimu kitugwako bugwi kati emyaka 15 emabega nga ebino byayogera essaawa zino mbu empisa mu Buganda kyajjategere nti Muganda oba yewe yakunamiranga nga tewali Baganda baana bato kuba yazinanga amazina n'abuuka mu bbanga n'ayawula ati yayawuliranga mu Gomesi nga gwolaba ne kati si yakulaba ne kati downloading olabi kwezirya ennyimba ze ng'akola ati ng'akuna ati nga ye alinga gwaga nti ennyimba z'okuwooma nga amakundi gali bweru kati buli kimu kibwa Africa buli kimu kitugwako bugwi abalabi baffe ono bamuyita Mustafa Kenya nzajesa Mustafa sibula abantu Ssaabasajja Kabaka awangaali Lubalusewa TV mazima ku mazima.